Alright, tusimbudde tubaanirizaako mwebale kusubscribinga naffe mwebale tulaba mwebale tuwagira. Ndine Shamim Zubedah Shamim mayanja. Ogamba oti? Ne bulungi ogamba otya? Ndi wano ota na birundu na bisago. Bannange mukama owulira otya accident yali ekutwala? Sinne na maanyi. Amagulu ate go? Kugulu just okukozesa physical n'okugololamu n'okufunya bwoti kulemeko okwekwata obuzibu buli mu kwebaka wali. Omanyi woyogera bwoti omubiri gwange gwonna gufuna goosebumps. Naye kijja ndaba olina obulumi. Kubeera fine. Owaayi waliwo developing story eyazuuse ennaku zino. Breakups zifuuse ate nga tugenda mu Valentine. Tuyingira Valentine litobosa ino tukuba omuziki ku Valentine ku Africana. Breakups buli lunaku ate waliwo omwana eyannumye. Ono omwana abadde yeeyitaani nabadde simumanyi but ate bwe yafudde ne mutegeera. Bash Williams oba Smart Tears of biki Master of Tears. Ate nga naye bw'otunuulira story eyinza okuba nga naye ebyebimu breakups. Nabagamba okwanjula kungi emikolo mingi naye divorce mpitirivu n'okusinga emikolo. So tuli mu bulamu obw'okwerimba, tuli mu bulamu bwe tulivinga obwa dinaayo. Tuli mu mbeera tuwangala n'abantu abalimba. And kitekinga time abantu bwe ffenna tetusobola kubanga tulowooza kyekimu Sanchez okulowooza nti Shamim nsobola okubeerawo nga nnyumya n'omuntu since I'm a writer ne mpulira nti byaŋŋamba bya bulimba. Waliwo abantu abali depressed nga banoonya abantu b'okwogerako nabo naye nga tebabalaba. My first time okulaba omwalo oyo nga bamubika was like nina abantu bangi adde bamperezanga inbox yange nejjula because I talk to a lot of people so abamu neneekanga nga sibazzeemu. So neneegamba nti abantu bangi beetaaga okwogerako n'abantu bayita mu bintu bingi and they can't handle that depression. Of course. Yes, depression is real. Era simanyi lwaki waneeno nga bwe bataddewo okulwana ennyo ebintu ebimu mental health bagiwe obudde. Depression eri real ate abantu tebalina bantu bakwogerako nabo. Abantu bonna bankwe tulivinga n'abantu betulabanga abayina eddiini mu mitima naye nga eddiini eri kungulu. Basigaza kwogera alhamdulillah mashallah ne basiba obutambaala ne basaala esswala ng'emitima gyabwe gijjuddeko. Ne bagenda mu makyaki ne basaba ng'emitima gyabwe gijjuddeko. Mukitegedde mulimu abantu waneeno nga batambuliza abantu bawalanye bannaabwe okutuuka kuwulira bubi naye nga n'akuwalana toyina kyewamukola. Waliwo abantu kati nga ffe nga omuntu ne bw'aba ayina kyakkoze ojja kiteeka side ogambe ensi nfunda we shall meet one day okireko okiyiteko naye nga gwe bw'okireka n'okiyitako oli ye tagenda kireka akiyiteko oli ayagala kukulaba ng'ofudde naye nga bw'ofa ate naye agenda kufa nga bw'ofa naye talina kyafunamu like kale oyagala nfe bwe nfa ofunamu ki? Okufa kwange kuteeka mmere ku ttebo bwe nfa kiki ekyozzaako? Kwegamba like obukyayi obwo obuyitiridde mu mitima gyammwe muyina obukomya. Waliwo waneeno abantu nga mmwe muyina emitima emibi muwalanye bannammwe nga tebalina bwe bakutuuza ne bakubuuza gundi yakukola ki nga tokirina okitegera naye ng'obulamu bwo bwonna obulira oyagala olabe nga Shamim tali mu bufombo. Obulamu bwo bwonna oyagala kulaba nga Shamim agudde buli kyakola okiyita kibi. Shamim talina emikwano gimumazeeko n'ogenda obufumbo bwe n'obumuggyako n'ogenda n'abantu be yandyogeddeko nabo yonna n'omwononayo erinnya n'oteeka omuntu ono mu depression etuuka nga takyalina muntu yenna gw'ayinza kweyabiza mpaka waafa. Kati wamala okufa what next? Gozzaako kiggwe gw'abadde amuleetedde embeera eyo ey'okuba nti owulira. Tulina abantu wano Sanchez be tuyambye. Nze nina abantu bennyambye mu bulamu bwange enkya n'akeera nga mu bantu abagamba nti njagala omuwala oyo afe ye nnamba emu. Gwe wayamba n'oyiirawo omubiri naye nga bwe bakeera ne bamubuuza Shamim yakola kitakirina.
okitegedde tuyina abantu abawangaala naffe me I don't live with a friend gwe sobola kugamba nti kino kyokola nsobi era oyo gwomanya toli mukwano gwange okitegedde nti nze Sanchez bwoba oli mukwano gwange nakujja ngame Sanchez ekyokola kya busiru tekiriiyo bw'onyiiga nkuta bw'owulira nti kinali nkugamba kituufu oba n'omala okugwa mu bunnyo obwo when you come back I will welcome you. Eno ensi nfunda bannange okubanga tuwalana bannaffe eno ensi nfunda nnyo okubanga twagala bannaffe tubalabe nga bafudde kuba omuntu bw'afa wallahi ekituufu tolina kyofunamu ekirala omuntu bw'afa tekikuleetera mmere ku mmeeza tekisasulira abaana bo fees tulekera okuteeka bannaffe mu depression yetta ebyaddala depression ne bw'oba omuntu temusenti nno oba emutta mpola omuntu atuuka ne yeekyawa n'atunnatunnamu ng'ekituufu talina wonna muntu yenayina gw'ayinza kwogera naye ng'asigadde bw'omu bw'ati nga waatunaatunulira kitanda kye atunulira kikopo atunuulira ki naye nga gwe omulimu gwe omukulu gwakuteeka banno mu depression tuyina wano abantu abeefuula bakatonda nga tasobya tagambwako ate wetegereze nnyo abantu abannayuganda abantu mmwe buli wobeeranga ne mukwano gwo nga ayina nga buli mu kasako ke mulimu ye ayagala bonna abalimu abeere darling takola nsobi okitegeera ye gwe boogerako gwe baloga munnaffe oyo gwe balabanga omubi munnaffe gwe balabanga ensi yonna nange emuwalana mumwegenderezanga mu kasako ako waliwo abantu betuwangaala nabo nga tebaagala tulabako yadde nga nguze engatto ey'emitwalo 10 tebaagala happiness Sanchez wali omuntu ng'obeera naye nga obulamu bwe bwonna ayagala kulaba ng'omusabiriza ng'olunaku lw'okoma omusabiriza n'otandika okwewa ekyokulya ekyo ayagala kulaba ng'okkiridde magombe like tulivinga n'abantu mu nsi eno abaana Adamu ate nga basaala basaba bagenda ne bawaayo n'ekimu eky'ekkumi bagenda ne bawaayo zaka naye ng'emitima gyabwe gyegyo ng'ayagala kubeerawo ng'omusabiriza tulina n'ab'eŋŋanda bwe batyo nga lwokoma omusabiriza lwasaba Mukama Katonda ofe tulivinga n'abantu ababi so kati nze kyeŋŋamba abantu nti ngeri abantu olina okutegeera nti buli muntu ayinza kunjagala ekirala soma nnyo mayinzi z'abantu nti ono anjagalako ki nti ono abadde anjagala ndi wansi wa bigere bye olunaku lwe ntandika okwambala ku kiteeteeyi eky'emitwalo 25 n'anyiiga omanye nti bw'obeera n'emikwano gyo gisome ogamba ono bwe mulaga boyfriend wange nti asobola okumpa emitwalo 25 enkya kinaamusanyusa mutestinge learn to test people omugamba omanyi nno nina omusajja ne bw'oba tomulina buli lunaku ampeereza emitwalo 6 ku ssimu olabe kinaamuyisa kitya like ate naddala abakazi tulina ekizibu ekyo tulivinga n'abakazi mu biguruupu ebyo nga bonna nga b'olivinga nabo bonna tebakwagala abakazi tulina mentalite y'ebiguruupu ebyo nga munnammwe omu ayimukamu yafuuka emboozi nga kigeya tulivinga n'abakazi abatulaga nti mikwano gyaffe abakazi abatulaga nti batwagala ng'akaama kange kyemmugambye nti kyama kyaffe okuva ku ttale tokyogeranga ng'ensi yonna ekimanyi kyokka nga bwadda mu bantu annwaniriranga gwayagala ennyo naye nga n'ekyama kyange kye nakugamba nga mmanyi okisirikidde okigambye abalala kyokka bo be bantu betulivinga nabo katulina okuyiga okumanya nti omwana Adamu yoyo omwana Adamu wankwe omwana Adamu ayaga kulaba ng'oli wansi but we can't live without friends again okitegeera obwo obulamu bwe tutasobola kubeera so tulina okukkiriza ebintu ebimu okwewala depression kyakubiri singa omuntu amanya nti essanyu lyange lyerisooka nze nga sinasanyusa abantu bonna bali around oba my friends oba baana bange obaani naye nze because kyotalina ku mutima tosobola kispreadinga bw'oba olina nnaku ku mutima gyospreadinga tulina abantu wano nga banaku omuntu omwavu si munaku kino ekintu kye tuvuma abantu ne tugamba banaku mmwe abantu banaku okuva ku mitima gyabwe nga mulaba omuwala ali awo muwala mulungi nnyo bw'atambula bw'ati bw'avaamu ebigambo alina eddoboozi liseeneekerevu bw'ayogera bw'ati mugamba yii mukama wawa omuwala eddoboozi ng'abantu bamulabe bati balowooza ategeera naye nga munaku ng'omutima gwe munaku nnyo yoyo munaku alaba mukwano gwe ng'alina w'atuuse ng'ayagala akkirira emagombe oyo gwe tuyita omuntu omunaku ate abanaku beekuŋŋaanya mu biguruupu byabwe ne babeeramu nga banaku bonna nga tewali asobola kusitula munne nga kye basobola okweyamba kwegulira mmere
Kyebasobola okweyamba kwebuulira nti omusajja mukolere kino munywere kino. Mentality yabawo wetambulira banaku ku mitima baagala kulaba nga buli mukazi ali mu nsi muno ali wansi wa bigere byabwe abafaanana, mentality yaabwe ndowooza yaabwe n'obusiru. So abakazi kyovola me I live around men because kati bwe mbandi ne Sanchez kijja kuba kizibu nnyo Sanchez okutuula ate angeye okitegeera bwe mba nina gye nakoze agenda kungamba gwe stand kintu kye wakoze tekyanyumyemu mwana okitegeera vibe zaffe ziba zanjawulo ng'olivinga n'abasajja okitegeera than abakazi okulivinga n'abakazi nzere emikono gy'abakazi nagita wholeheartedly. Me I can't tell you now nti I have a friend omukazi munina mukwano gwange omukazi wuuli I don't okitegeera ne bwe mba njagala kukiringamu nja kubira Sanchez mugambe jangu gwe neeboye oliwa tugendeko wano tugendeko ku yaya sana oliwa tugende ku yaya Bruce oliwa Mako oliwa okitegedde ate nti mwe ne bwe mba sikunjeze ennaku bbiri message ye esooka tesobola kunkolimira ojja kuŋŋamba gwe ng'osirise kiki ekiriwo naye mukazi munno bw'omala ennaku bbiri nga toyogedde naye agamba maama wankyawa enkya gwe bw'onodanga nyumya ne Mako togenda gamba hey, you replaced me with Mako so nze tokyanfaako bwe omusajja tagenda byogera naye mukwano gw'omukazi ekisooka batuteeka nnyo ku pressure emikono gy'abakazi gya pressure emikono gy'abakazi gya kajanja emikono gy'abakazi gya kutijja butijja like we don't have tetuyina kyakwongerako tukomaawo ate kizibu okusanga abakazi abataano kigulupu ky'abantu bataano nga bonna bakolagana era mubaamu oli baba beerimba bayidhayo baba beerimba nze sikategeera sikagala nkalabe tekalina kiddako tokafeeyi waabeegatta kaawongooseka kati kyekizibu kye tulina ng'abakazi so abakazi emikwano gwaffe gwa kajanja so kati emikwano gy'abakazi bonna nti gyakajanja nnyo n'enjita kyekireeta kiri nga mu banno oba tolina gwosobola kusharingira problem yes kuba oba obalaba kati tubawa olumu emboozi za bulimba okitegeera tusobole okulivinga nabo naye kati ogenda okulaba ng'obwo obulamu bwonna bwa kisiru lwaki olivinga bulamu bwa bulimba nga nawe okimanyi bwenvaawo wano badda kunze baba nga bageyeza gundi nga tuli nabo enkya badda kunze so mubeera mu bintu byonna byonna nga bya kisiru ekira toyinza kubeera na mikwano gyo nga gya bonkenke nti nga buli lunaku olina okwogera ne mukwano gwo like bwemba siogedde nawe can you please understand me nti lwaba tayogedde nange nze kamunoonye naye tonnoonyeza mu mbeera yakunnenya lwaki wankyaye nga maama ennaku bbiri teyogera nange ennaku zino baŋŋamba opepeya nagundi nasumayiya maama mbu ennaku zino gubasaza mu kabu okitegeera kati Sanchez mmalodomu nennaku ate ng'ayinza nno n'obutagamba nasirika banno oba namyutinga kati n'ogenda okujja omubuuza gw'oli otya re n'agamba I'm fine n'ogamba ono atammuka kiti kumbe ye mu mutima gwe yataddemu mentality eyo nti Shamim yataddewo replacement yange kwegamba tulinga baba akola endagaano nabo nti tuli ba mukwano tukoze endagaano etaaliwo can you just understand me nange nkutegeere tutambuze friendship yaffe egende maaso ereme kubanga ye akajanja nti nze Sanchez Mako yampeereza message nangamba naye ngandudde okulaba naye ng'oli bulungi nangamba ngobadde tonangamba biriwo ne mugamba nsonyiwa mbadde ndi bize nga bintwala nangamba okay naye nja kunoonyaako twerabe awo singa yabadde muwala nga yabadde mukwano gwa muwala nga yakimpeereza nyabo munnange yafunamu kati munnange takyala gwakunyega nze nange maze nakusatu simuwuliza ngalowooza wa kitalo tubalabye ate teggwe mwenaku zino mukwano nnyo gwali tobose mbwera yamulimu yakamulaba naye mukwano atijja bitya kwegamba bakazi mentality gye tubeeramu ya kisiru so depression is real kati we tugenda mu mikwano gyaffe gino abeekwana mu mikwano gya mwami na mukyala tulina obuzibu bw'okuba nti abantu bano manye ensonga za laavu bintu bya mutima awaliwo abantu nga buli gwe si buli akkwanye nti akwagala kati kyekizibu kye tulina si buli akkwana nti akwagala abamu bazekeberamu abamu twagala olw'embeera gye tulimu anyinza okuba nga mbadde depressed omuntu najja nampa nnyo time naye nga noonampa time naye ate alina byambalako osanga ng'agambye eno echansi gye nnyinza okukozesa aliwo abamugambye Shamim ali depressed najjira mu mbeera eyo kati nze ne ndowooza nti azze
n'amala nankozesa nandekawo okitegeera kati nze Sanchez kyeŋŋamba abantu nti can we start accepting reality bw'owulira ng'ekintu kikuzitoyeeko nnyo at least go to a counselor. Nedda va ku bano bakansala bammwe bano ab'oku makubo bano. Can you talk to anyone? Omanyi ne bw'oba takuwuliriza nze nina ekintu kyenzikiriza nakyo nti Sanchez ne bwekubira nga Sanchez nyaga kwogera naawe ne bw'oba tokkiriza bye nkugambye ne bw'oba tompadde magezi gonna njatudde ekyo kikulu okwatula kikulu kati bw'omala okwatula n'okkiriza nti njatudde mu bigambo by'oŋŋamba Sanchez bw'oba ompadde time n'oŋŋamba omanyi kati yakukyaye n'ayagala best friend wo bwe wayogedde naye yagamba ekintu teyampadde time kiruma okubanga n'omuntu eyakukyaya atayagaddemu mukwano gwo oba yagenze n'ayagala abala ate nga muvudde wala n'atakuwa time naye can you now accept the reality nti omuntu ono avuddewo kubanga gwe kennyini bw'ogaana okukkiriza omanyi nze ŋŋamba nnyo abantu gwe ayina osooka okwejjanjaba nga ffe b'oyita tukuyamba tetunnajja kukuwa ddagala eryo wali ogenzeeko ew'omusawo nga owulira nga wali olwaddeko n'obeerawo ng'owulira nti bw'ogenda mu ddwaliro owona okimanyi nti bw'otuuka mu ddwaliro awo osooka n'ohiiringa gwe wekka nga tebannakuba na mpiso kubanga mentality oyo yabadde ekugamba olina kugenda mu ddwaliro okukola ki okuwona waliyo omusawo yali akujjanjabyeko naye ng'owulira tomwagala n'ogaana owona naye kubanga mentality yo wagizimba bw'otyo nti gundi yankolako dokita gundi yalina okunkolako so mentality bw'ogijjayo eyo omulala nakkolako n'omanya nti omusawo yenna bw'ankwatako nja kuwona ohiiringa yes you heal omutima gwo gwennyini gwe gulina okusooka okukkiriza kati ekisooka omuntu bw'akukyawa sooka okkiriza ogambe this has happened ekizibu kyonna bwe kijja mu bulamu bw'okkiriza ogambe alhamdulillah kizze so kati next step ebeera ya nkivaamu ntya nzizaako ki process y'okuhiilinga nnene but tulina okukkiriza okweyigiriza okuhiilinga nga ggwe nga tonnagenda n'abantu bonna learn to heal gwe nga ggwe tukkirize n'okukkiriza nti problems happen ebizibu bibeerawo ate tulina obbiwangaaliramu nga tubifuna nti enkya ekintu kyonna kiyinza okugwawo nga kigudde ku Shamimu but nze embeera eyo nga Shamimu nze nga naakasooka nina gihandolinga ntya omuntu obutuufu ow'okwogera naye nga wakafuna ebizibu ye Katonda because talina wagenda kukunyumyako okitegedde oba kugeya talina wagenda kukugeya tagenda kukusalira musango batona nkabira ebizibu bye oba alowoozezza nze Katonda we yes oba wakabi mukabira boti nakubira omulala n'abimugamba ne baseka nono gwakikubidde naye nakubira omulala naye n'abimugamba so n'ogenda ng'otambula kati ogenda babikuddiza nti bakwogeddeko eyo nayo process ndala ate yabizibu yabiwundu kati n'osigala lonely yes olivinga ng'oli lonely so nze Shamimu nina mentality nti abantu mbagamba ebyo bye nandyagadde nti ne bwe kiba kitambudde mu bantu ne kisatulatinga I'm not offended as a person so nze buli muntu yenna gwe ngambye ekintu kyange mbanjagadde kikugamba era kyesaagadde kukugamba I will not so ne bwe nkikugamba nzikiriza nti bwe nkikugamba naawe oli muntu wekibanga nze kinnemeredde n'ekigamba Sanchez ye yaani gwe kitaayinemerere kigamba ki omulala onfuna so bwe nzikiriza nti kino ekintu kinnemeredde ngenda kigamba Sanchez nzikiriza nti ne Sanchez nkya kigenda kukola ki kijja mugejjako kati bwe nkiwulira nga Sanchez yakijjewo n'agenda n'akigamba Mako mmanya nimitinga biki bye nina okugamba Sanchez nti neme munyiigira nti just in case nti Sanchez ono bwe mugamba ekintu kyange kino ne kitambula will I be okay kati kyesaagala kigende nga kisaasaana mu bantu nja kukisigaza nkigambe Mungu nze nina abantu ffenna tusobola okuba nga tulemererwa okusaala eswala ttaano tuyinza okuba tetuzimalaayo naye waliyo abantu nga bali committed ne Mungu waabwe nga buli kimu ayogera ne Katonda we nti nze bwe nfuna ebizibu neekwata nnyo eswala y'ekiro nenyemerera because nzikiriza nti Mungu awulira so nze njogera nnyo ne Mungu ku bizibu bye mpulira nga abantu abamu abaninanye tebandyesaanye bimanya
bwe mmala okubuulira Mukama Katonda ebizibu byange ebyo bye mpulira nti abantu tebandibitegedde, nkwatamu bye mpulira nti maama wange bino asobola obihandolinga ne bitamunyiga nnyo nti omwana we akiyitamu. Nengenda ne ntuula ne maama ne mugamba mpita mu kintu bwe kiti ne bwe nkiti, but saagala kikunyige, but just mbadde njagala kwogera na muntu yenna. Ne ntuulawo ne njogera ne maama wange, olumu nnyinza okgendawo ne simugamba bizibu bye mpitamu, but ne ntuuka ne mugamba njagala kuwa kuhaga. Ne haginga maama wange ne mbeeraawo ne nseka mukko ne mwebakako ne nkola biki. Nvaawo nga mpulira ngenda ahiringa. Kati nze sibeera nnyo mu ddinaayo. Nze I accept nti kino kizze. Nze ebintu ekizibu bwe kintuukako nzikiriza. Nti omusajja bwankyawa ntuula ne ŋŋamba okay. Singa mmuyita ne mugamba nsaba twogere. N'agaana okumpa time. Ne muddamu ogwokubiri nti nsaba twogere, n'agaana okumpa time. Ntuula nzekka ne ŋŋamba okay, wagaanidde okumpa time, omuntu ono takyayina budde bwange. Bw'aba tayagala na kwogera nange yannyigidde oba yankyaye nnyo okutuuka ku extent ayagala nakutuna ku face yange. So kati ekiriwo yankyaye. Andi mulimu abawala abamu Shamim. Nga yetunamulaga lwaki bankyaye. Ate yetunulamu atandika kola bintu. Nagamba kamo surprising wano. Nakubira ku Sanchez jaliwo oyo aliruddawa. Namwetungako no, okukiriza nti bankyaye. There is something akyenzikiriza ate kyengamba abantu nti nze ngaze mu ndowooza yange eyange, so I'm entitled to my opinion. Nze bwe njawukana n'omuntu saagala mu third parties. Oyagala mu bestie. Atereze ensi. Saagala mu bestie. Saagala mu maama. Saagala mu ssenga. Saagala mu ani. Because like this is between me and him. So nze bwagaana okumpuliriza nze njogere naye. Mwe muŋŋamba mutya nti alinayo omuntu omulala gw'ayinza okuwuliriza. To them. Kitegeeza buli we tunaafunanga obutakkaanya, I have to go back to that person gwawuliriza. So mba njagala nnyo ne building a trust and whenever we have something wrong between us, can we sit the two of us? Can I also command him or her? Okitegedde nga siina kuyitamu muntu mulala okuzza relationship yange. So me I don't believe in third parties bwe mba nyina omuntu wange gwenjawukanye naye. So singa nze mu contactinga n'agaana okumpa time, I don't believe nti omuntu omulala ono gwawa time. Kitegeeza amukkiririzamu n'okusinga nze. And nze byo mu relationships byensingira ddala obutaagala. Sikiririza muntu agaana okukkiririzamu nze gwagamba nti asula naye ayagala nnyo, ate ng'alinayo omuntu gwakkiririzaamu nti gwe nina okuyitamu nze okutuuka ku musajja gwe njagala. I call it stupidity and I don't entertain stupidity. So when nkukubira ne nkugamba honey, can we talk? N'ogaana nsobola okuwa time nentegeera ayinza okuba nga ali frustrated namunyiizizza ekisusse bwe mba nga nze ndi mu nsobi. Nkuwamu space nga bwe healinga nange. Obulumi mba nina bungi obw'okuba nti nnyinza okuba nga mbadde nkwagala nnyo nga twekyaye oba ng'onkyaye because nnyinza okuba nga nze nkunyiizizza oba nga gonyiizizza. It is two way. Okitegedde? Kati awo abawala we bakolera ensobi. Mweyo moment. Okimanyi namukovide takwata. Okimanyi muweereza message zange. No, abantu ffenna bali mu relationship tuyige nti omuntu yenna bw'oba omunyiizizza muweeyo time eyerowooza. Muweeyo time erowooza ku mbeera gye mubaddemu mwenna. Muweeyo time erowooza lwaki yandikoze kino. Naye obuzibu bwe tulina nti bwe tufuna breakups n'abantu baffe abatwagala ennyo, ffe tubalowooleza nti bamalayika. Nti omunyiizizza ayinza okuba nga yakkubidde essimu y'omusajja n'agikwata. Kati omusajja ankubidde essimu yange omusajja omulala agikutte. So nze mulowooleza nti omusajja ono malayika nti bwe mukubira ye alina kunkwatirawo. Kati bw'agaana okunkwata nga mukubidde ogusooka olwo nenkubira bakyaliibe bonna. Bannange gundi tali mu kunkwata. Nsaba mumukubireko nti mubadde ki tewali naye gwe nnyambaako mugamba ankwata. Like give him time to heal. Muwe time erowooza lwaki musajja yakutte essimu. Okitegeera. Muweemu time eyo nti bw'aba takutte you can either sit down owandiike message ennungi omunnyonnyola omugambe it has happened, someone has picked my phone but can you please pick up, I explain. Can you give me that chance to explain myself nkubulire lwaki gundi yakutte essimu. Okitegeera.
nti bw'omuwa time agenda lowoozaamu amanye envuddewa ne Shamim kino yali akikozeeko nti nedda she's okay to explain. Bw'aba musajja ng'ategeera nga tewafuna kisassalala agenda kukubira asirike ku ssimu. Bw'asirika explain. Ate bw'oba onnyonnyola mazima. Because nze waliwo ebintu bye ŋŋamba abantu nti tulina ensobi ze tukola ffenna abaami n'abakyala nti bakwatidde mu nsobi naye n'ebyo nnyonnyola bulimba. Kati omuntu ono n'omukkirizisa naye n'omukkirizisa obulimba. Kati later ate n'addamu n'ategeera nti ne bye wamulimba bwali bulimba, bye wamugamba nayo byali bulimba. Nti wamulimba emirundi ebiri. Kati oba toyina gwakusatu gw'onnyonnyola muntu ono muzza trust ye. Kuba kati wano oba omumenya emirundi ebiri wamumenya ogwasooka n'oddamu nozza omutima gwe na bulimba. Nze kyova amazima gali nzisa. Nze bw'onkwata nga nina kye nkoze I'll tell you yes nkikoze, but I'm sorry. If you need to come back, you can come back. If you don't want to come back, I can understand. And mubamba can we sigaza ego. Yes, can fena tusobola ogenda mu process ya healing. Abantu kkiriza nti okuwona gye kuli ate ffe tulina okuwona, ffe tulina okutandika healing process ffe nnyini. Mulekerawo okwetta because of depression. Get people you can talk to. Yes, because ebintu bya love, ebintu bya mitima tukkiriza nti bano abantu bafuuka part of us. Ne mulabanga ne bwe mba njagala kulya mmere ngenda mukubira mugambe hani ndye mmere ki. Kati afuuka part of you nti tubaagala nnyo n'okusinga ate be twazaalibwa nabo ne tukula nabo mu family y'emu. Simanyi Mungu bwe yatisengeka kintu kya love. But omutima otuuka n'oyagala nnyo omuntu ono nga ne bw'omukubira essimu n'atakukwata, there is a way you feel. Ng'owulira ne be bakugamba abasigadde b'oli nabo mikwano gyo. Yes, ofunamu n'ekisujja ekyo gy'otamanyi gye kiva. So ebintu bya love biri complicated, tosobola binenyeza muntu yenna. But again, love weeri. Naye ate naawe w'oli ng'omuntu. Ekya love tekoma. People should stop saying nze sirina love. Sirina nze love yanzigwako bintu ndaba birabe biki. Bano bonna olaba b'okyalina bano mikwano gyo Sanchez gy'onyumya nabo. It is also part of love. So bw'oba okyayagala bano ba Sanchez. N'obafaako n'omugamba Sanchez olidde ku kyokulya Sanchez ki. Okyali mu love so you can love more. Ate buli wojjawo love eno n'oganze kati nakoowa najjula bukyayi. Ogenda tandika spreadinga buki? Bukyayi. Buli omutima gwo bwe gujjula obukyayi naawe weekyawa. Bw'oweekyawa nga wetta. Because kati oba ojjudde bukyayi gwe wenna ng'omuntu. Kyensonga lwaki ŋŋamba nnyo abantu. Obukyayi buleme kutuwa okipayinga nnyo kutuuka ku kyawa bannaffe. To the extent nti tubaagaliza okubalaba nga bafudde. Because like tetulina kye tufunamu. Can we start spreading love? Naye love tetusobola gispreadinga nga teri mu ffe. Osaasaanya ekyo ky'olina. Mulekerawo okuspreadinga love kungulu nga mu mitima gyammwe mujjudde obukyayi. Abantu muspreadinga nnyo love y'okungulu ate eyo teri real, mulimba. It is not real, mulimba. Yensonga lwaki muyina emitima egyo egy'obukyayi kati mutuuka ne mutandika okukola bannammwe ebintu bye muwulira nti kati omuntu wafuna obukyayi ayagala naawe bakukyawe. Ayagala naawe bw'oba spreadinga love olekeraawo era atandika okuganze mwana gwa ensi yantama nze nga nawa Sanchez bimuli abali mu love tubaleke. Leka tubalabireko kale abali mu love naffe abeekyawa tudde mpola mpola tugambe nti true love ekyaliyo. Bw'olaba nga gundi ali bw'ati ne bbaawe bafunamu nabo obutakkaanya ng'abantu but emitima gyabwe gyajjula love so they are spreading love. Okitegeera nze saagala muntu alivingira mu ddinaayo. Bw'aba omuntu akunyiziza mugambe Sanchez wankoze ekintu but I'm mad at you. Mulimu n'ebintu bye tukola ng'abantu abamu ebintu bye tukola bya kisiru nnyo. Mulimu ebintu bye tunenyezaamu kati waliwo ebintu bye tulina okuba nga byate bya culture n'eddiini. Waliwo omuntu n'afiirwa oba omuntu ng'afiiriddwa ne tumumokinga. Okufa engeri gye kutaliiko simu nti leero gundi yaddako nti oba leero bannange akadde kakubidde mu maka ga gundi nti ffenna okufa it is a shock to us. Tetumokinga nga bafudde oba tokudaaliranga munno ng'afiiriddwa.
okitegeera nti munnange wano abadde atukuba musajja kaafa akitegeere like bwafiirwa bbaawe nafuuka namwandu kikuteeredde emmere ku mmeeza enkya bw'oba oyagala nnyo Shamimu nfe bwenfa renti wo n'akendeera bwenfa akawunti yo negendako ssente mmeka nti bakuteereddeko ssente lwakuba Shamimu yafudde obulamu bwo obubadde obubi ng'onoonya n'ekyokola ne kikubula bwenfudde bukyuse n'obulwadde nze bayiddawo omuntu ne bwe mba sikwagala bw'olwala nkuteeka mu dduwa zange omusabirako yes nsobola okuba nga nyinza okuba sijja kutuukako yes because of oba kye tuyina between me and you but mu sala zange zensaba nja kusaba Mungu ya Allah bambi mujje mu mbeera gy'alimu because nze ndi muntu omu atayagala kulaba muntu yenna mu pain oba nkwagala oba sikwagala sandyagadde nkulabe mu pain mu bulumi obwo kubanga teri muntu agamba Mukama Katonda neyagadde nnyo mbadde nsaba leero ondwazeemukko okitegedde teri gwe bakubira simu nti leero obulwadde bugenda kuba mu maka ga gundi mwabasigadde mugenda kuba mweyagala kijja abruptly kusalawo kwa Mungu so omuntu waba mulwadde kati abantu abanaku ye muntu ng'omuntu asazewo wholeheartedly n'agamba byonna aside naye esala yange eri gundi yakuwona omunaku najja n'agamba alimba talina byalimu musabira oyo omwana ayagaliza munnaffe that is obunaku bukuli ku mutima akasajja olina omutima ogwo omubi ate olaba omuntu oyo yenna bw'ateekwatako mangu n'agenda mu healing process ayinza okwagala n'okutandika okutta banne because kati ye omutima gwe guba gwajjula obukyayi bw'alaba ye abantu nti gundi yakola gundi kino naye lwaki azze okumuziikirako waliyo abantu nga bambi b'emitima gyabwe Allah yagiwa eddiini balina eddiini ku mitima nti ne bw'oli mukola ki bwe baba nga omuntu embeera mbi gy'alimu oba omuntu ali mu process oba ali mu mbeera nga yannaku yakumunakuwalirako those people will leave all things aside ne bagenda kuba kati nnaku it is ali mu nnaku sad moment bo bajje nga ate emitima gyabwe giri pure naye gwe olw'okuba nti walowooza mu mutwe gwo n'obunaku bwo obukuli nti omuntu yenna bw'aba tayagala muntu amwagaliza kufa no okubana okwawukana n'abantu it is normal by the way ate nakyo tutandiko kinomalizinga okiteeka mu system zaffe tukimanye nti naye omuntu ono ankya tusobola okwawukana nga bwe twakinomalizinga nti omwana omuwala akula mu maka ne bamuwasa n'agenda n'afuna amaka amalala n'abange newe abaddayo buzzi kubalambulako kyafuuka nnomo nekibeera nnomo nti omwana ow'obulenzi bwakula batandika omugamba pangisa ovewa kyokka nga bano abamugamba pangisa ova ewaka be bamuzaala bwe kibanga ebyo byafuuka nnomo nga ne bazadde waffe tusobola okubaleka lwaki ekyokuba nti mukwano gwange gwenda by'obukulu ye bwanta oba enkya netweta wano gufuuka musango. Can we start normalizing some things netugamba nti kino nze ne Sanchez kiganye but enkya nja musa mugambe oli otya Sanchez kyekiriwo bigenda bitya nga nkubuuza mu mutima mulungi lwaki gwe Sanchez oba ogamba ambuuza kulaba kyenze zakanzite ambuuza ndabe mbuno basirya aseke. Can we start normalizing some things to be oshitegeera mbubwenzija nenkulabako Sanchez oba nengamba Sanchez omulaba Sanchez mwana wali awo akali mukaggwawo nezija negaa Sanchez nga walaba bambi n'omulimu okuggwawo because olw'okuba mbuze omukwano gwange naye gwaggwawo lwaki olowooza nti okugamba nti ng'olabye okubanga omugwaga ndi mukudaalira like njagala abantu yiga okuyiga nti abantu bonna tebalina mitima mubi mu nsi abantu bonna si babi omusajja okwawukana naawe it is normal, it is part of life. Tekikwessa start living in denial. Yeah. Ekirala bambi ono naye muntu waliwo emutuuse kye bikyasoboka mmwe ng'abantu abakulu biganye alabata abitegezaako ne bwagusika omutima gukoze eki guganye abigezaako ayagala okuseka waliyo abakazi abali mu bufumbo n'abasajja nga balina bakazi baabwe naye nga musajja ne bwaddeeko omukazi enseko akakankake we bamuleetera kiisi n'amuwaamu haaga okitegedde omusajja bw'aba aleeta haaga omukazi naye omufumbo nawe ndeka n'ateekateekawo ebibozi ne yeesesasesa n'avaawo
akiwulira muli nti ne bw'omuwahaga anyiiga kyokka agaaniddewo Shamim buli lunaku nina gwembuuza nankulaba toli okke ate era mulemereko waliwo abantu wano nga teboogera ndyoke biki nze mu mbeera nze nga bwenkumanyi you're not okay waliwo kyokweka era oba oli awo ng'akoze eki akikubye kino nakino Tereza wano nawali waliwo ekinstress nga bwekiti waite ennaku bbiri naye wakiruli wanemeyako nti nze mmanye embeera zo yes mulimu abantu baffe betulaba n'omanya embeera ze bambi n'omulaba nga tali okay tulina n'abantu abeesesaasesa ku ngulu naye nga tebali okay ng'ayawukanya oba ne mukwano gwe naye ng'akimanyi bulungi nnyo afa pain mu mutima naye nga tulina abantu abalina ego obamanyi abo abo bagyewulira abo bangyewulira abo nze okugendayo okumugamba nti nsonyiwa nywamu obutwa nze omukazi ankyawe nze omusajja ankyawe nagamba nze omusajja bwankyawa wadde mba nkyamwagala nfa n'obulumi bwange mugenda kufa bakwano pain ebatte mufiire ddala nze by the way omuntu bwankyawa nga mbadde nkyamwagala go back and talk to him I will call him and send him a message mugambe I still love you can we get some time and we talk mpaka wakinja tulya nangamba omanyi nze sikwagala awo nentandika okuteekateeka olugendo lwange olw'okuwona olw'okwekyusa okukyusa live okutandika okuwona omanyi okuwona waliwo abawona mangu waliwo abalwawo n'agenda n'awasa n'okuwasa omukazi omulala nga tawonanga nga kyalina obulumi obwo be baba abagaana okukkiriza nti bannaye gundi saazaalibwa naye bwe kiba nga kiweddewo kantandika olugendo lw'okuwona kuba omuntu gwe wettira like omufunye like nze mulimu ebintu byeŋŋamba nti omuntu nkusanze bukulu bwe mba naleka maama eka gwe bw'oba onkyaye it is okay abantu bwe tutandika okumanya mu life nti omulimu gusobola okuggwawo nentandika process onoonya omulala bwe tusobola okukkiriza nti omusajja asobola okunkyawa oba omukazi ono n'agenda n'omulala nenfuna omuki omulala naye abantu bonna be mulaba abetta abantu bonna be mulaba abagamba nze okubeerawo nga gundi tanjagala kanfe beba abantu era batakkiriza nakaddaliza Mungu beba abantu abatakkiriza nti enkya gundi bane lwaki tozaala nenga munsi wallahi ne booliranye waliwo abantu abakazi abali mu myaka 5 nga tafunanga mwana yes nenga amunoonya naye olumu n'atuuka n'agamba Mungu wali mu mpeera n'atandika n'okulabira abalala wholeheartedly beba abantu Mungu be yawa ekisa mu mutima naye abantu mmwe abatakakasa nti gundi alina okunsinga lwaki nga takusinga ye gwe Katonda mbwa oyo Shamim yali talina kuba bw'atyo ewuwa gwe ina pulani yange wali wagiwandiikawo gwe ina enteekateeka yange nti munange bwe yatandika nno okubaako ow'ekitalo atufuukidde ekizibu si gwe ntadde wendi ayina pulani yange ali waggulu simulabangako wabula nzikiriza nti yayina pulani yange yayina programu yange yonna nze obulamu bwange ku buli mu kutambulira bw'agamba nti olwaleero Shamim agenda kukuba ddiiru ya bukadde 10 mukwano ne bw'ogenda kasozi n'okunamirayo n'omyukanga gonju nga yatiikinze nti ey'ekikumi egenda kuyita nze ensonga lwaki obulamu sibukaka nnyo santi ezo ndaba I live a happy life of course bwe mba siinaamu ssente mbanga alinamu okitegedde mbanga nsigala ndi nnomo nti bwe mba siinaamu wallahi sigenda kwekaza nti siinaamu nkubira sanje zine mugamba mukwano enjala ennuma siinaamu ssente okitegedde sanje zina ng'akale oyagala ki nti njagala nkoko katugiyiye nejja okitegedde naye sigamba onengamba ye Mukama mbeerawo ntya nga sirinaamu ssente nga gundi alinamu n'otunuulira omuwala oyo kale talina nnyo na bwali naye se baavuga bensi nemubeerawo mu biboozi by'abawala nga mulira mugane gwe okimanyi nti no kaliitaako negwe olaba kaliita sebo tekakula bulungi nti kali awo sebo kalina omusajja naye atera omusajja sebo akakaabira kale n'okatunuulira kashamimu kampi n'okatunuulira nga turapping up abantu tukkirize nti everything can happen yes naye we bakukukyawa kyekiddako ekitegeeza tukireete ng'enkola bweti nti
wosabye omulimu essaawa yonna basobola okugoba kati ne woogenze mulaavu basobola okukyawa n'obufumbo bw'ogenzemu busobola okugaana kyekyo kirina okukolebwa beera mu mutwe gwo ng'okola okimanyi nti kino kisobola okugaana nga bw'obeera n'obulamu ng'okimanyi nti nsobola okukeera enkya nga siri fayini nga bwe tutambula nga tukimanyi nti enkya nsobola okukeera wallahi nga nfudde kyova nze siwala n'abantu because enkya nsobola okukeera ku makya nga ndi mbuliri bwange tegukyalimu omukka kati obudde bwange bwonna lwaki mbusipendinga nga mpala n'omuntu gwe sigenda naye nze banzinga mu zisanda 5 okitegedde esande ezo 5 bankebera buli kamu nga sirina kengenda nako kati bwe mba sirina kyengenda nakyo sirina budde bwange bwe mmala nsobola okuba nga soogera na muntu obutogera na nsobola okwesonyiwa omuntu nga soogera naye nga sinyumya naye nga ne bwe musanga muyitako yadde kahayi naye ng'omutima gwange sigulinaako kko kuye nga n'okulowoozaako sikulowoozaako nze nti omuntu ne mutta nga simulaba nga sikulaba Sanchez nga nkuyitako nga sikulaba naye nga sikukyayi nga sikulinaako bukyayi okitegedde anti kati ekyo ekintu kye mutategeera nze nsobola okuba nga sikwana nga ne mu birowoozo byange toliimu naye nga nakuta kyekiringanga nti omusajja bw'aba nkyaye I can accept defeat nti bankyaye kati ono omusajja ne simulondoola agamba nti bw'aba yankyaye n'abalala tagenda baagala bwe obukyayi bwe ŋŋamba nti nze sibulina mu mutima nti nzikiriza defeat bankyaye yafunye omuki omulala gwakola ki gwayagala ngenda kikola nti okuhiiringa let me accept nti omuntu ono sikyasobola kwogera naye kuba buli we nayogera naye kizza kiri ne ŋŋamba nkoze ntya block delete bwe naamusanga ayinza okuzimba emboozi ne tunyumya nnyo bwe mba musanze bwe mba sobodde mugamba hayi kampitewo yalowooze nti nze nkyamuyinako obukyayi naye nina bye nneewala okitegedde nina bye nneewala nti saamukyawa nti njagala oba n'ekizibu kimutuukeko nno naye nneewala okwogera naye olw'okuba nti nyiza okuzza obusungu bwe mukola ki bwe mulinako kati bwe nkutta mu birowoozo byange kinnyamba obutakuteekako bukyayi